Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kyassa ku mutimbagano gwakyo obubaka nga bulaga nga bwe kyali kikkiriza eddagala eriziyiza abantu okukwatibwa akawuka ka mukenenya okumala emyezi 6 erimanyiddwa nga Lenacapavir okutandika okukozesebwa. Abiaz Ramiri omwogezi w'ekitongole ki National Drug Authority ategeezezza nti newankubadde bannayuganda balowooza nti eddagala lya Lenacapavir lya mpiso yokka wabula n'ery'empeke weeriri kyokka nga lyonna likola omulimu gwe gumu. Products zino twazifuna okuva mu company based mu America yatuwa ebiwandiiko ebikwatagana ku ddagala lino omwaka oguwedde era ne subjectinga mu processes zaffe z'okukkiriza eddagala ku katale. Agamba nti eddagala lino lyekenenyezeddwa bulungi okuva mu kampani gye lyakoleddwa eya Glide Sciences okuva mu ggwanga lya America nga kati bannayuganda basobola okulikozesa. Twaliisa mu mitendero gyaffe ne testing mu laboratory era abakugu baffe ne bawandiika report nga bawandiikira board ne bagamba nti bamaze okwekenneenya n'eddagala era limitinga standards. Ategeezezza ng'eddagala lino mu kulinoonyerezaako ne mu Uganda waliwo abantu abaligezesebwako ekyongera obukakafu nti likolera ddala bulungi. Ne mu Uganda baaligezesaako era nga National Drug Authority ng'esupervisinga eyo exercise. So kyatubeeredde ekizibu nnyo era okufuna eddagala eryo lye baagezesako ne wano okulyapuruvinga. Kyokka olw'okuba enkola n'enkozesa yaalyo ekyatankanibwa twogeddeko ne Dr. Flavia Matovu Kiweewa akulira ebyokunoonyereza ku ddagala okuva mu ssettendekero wa Makerere era nga y'omu ku beenyigira mu kunoonyereza ku ddagala lino n'ategeeza ng'eddagala lino bwe lyeyambisibwa abantu abatannaba kufuna kawuka ka mukenenya wabula nga lya njawulo ku ddagala eribadde liweebwa abantu abateeberezebwa okuba nga bafunye akawuka amangu ddala nga baakeegatta liyite PEP. PEP oba omaze okuba nti weegasse n'omuntu oba ofunye obulabe obukuleetera ki akawuka. PrEP tonnaba naye nga oli katyabaga kukola ki k'okufuna akawuka ka mukenenya. Kati Lenacapavir ngeri ya PrEP tonnafuna akawuka naye nga emikisa gy'ofuna akawuka mingiko giri waggulu n'oba nga tukuwa empisa eno ya buli myezi 6 okuziyiza okufuna akawuka ka mukenenya. Agamba nti mu kunoonyereza kwe baakola abakyala n'abaami balowoozebwako bonna okusingira ddala abali ku bwerinde bw'okufuna akawuka okusinziira ku mirimu gye bakola oba embeera gye bawangaaliramu. Twakola okunoonyereza kwa mirundi egi 2. Waliwo Papa Swan twamukola mu bawala abato myaka 16 paka 25 mu Uganda ne South Africa. Kati ate okugamba nti kati ate abasajja empiso tunamanya tutya nti ikola ki yebakolera ntugamba nti kati abalina akawuka akangi mu basajja begatta ne bannaabwe ne bakola papas tufuna ebivaamu nga bya mulundi gumu nga bikkiriziganya ne binne waabyo nga byonna biraga nti empisa eno ekola bulungi okuziyiza akawuka ka mukenenya. Wabula n'alabudde bannayuganda nti eddagala lino teriwonya akawuka newankubadde okukagema nga nabwe kityo basaanye basigale nga beekuuma akawuka mu ngeri yonna esoboka. It's like a condom. A dose is lasting in your body for only 6 months. So after 6 months, you are either going to abstain or if you are going to go back to work, you must take the dose. Tukitegedde nti empisa eno ekola oluvannyuma lw'ennaku 2 ng'omaze okugyekubya. Tulina empiso gye tukozesa kuba nti etwanguyiza naye eriyo n'amakerenda gano ge tusobola okukuwa katukuwa amakerenda ennaku 2 ezisooka oba wakajja ojja kumera ekerenda n'enkiro emere ekerenda. Tuwayitawo ennaku ezo 2 tuba tukakasiza ddala nti ki osobola otandika okukola ki okwegatta. Wabula akaseera kano empisa eno egenda kuweebwa abantu bokka abali ku bwerinde bw'okufuna akawuka era ng'eddagala ligenda kuba mu malwaliro 9 mokka okusinziira ku biragiro okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Kisaanye kimanyibwe nti akaseera kano eddagala lino tolina bw'oyinza kulijja mu ggwanga nga ggwe omuntu ssekinnoomu olw'obuwanana bw'ensimbi ze ligula ezikunukkiriza mu bukadde 10 buli ddoozi wabula mu myaka nga 3 okuva kati kitegeerekese nti waliwo kampani ezigenda okutandika okulikola osanga n'omukisa we gunajjira okutuuka ku muntu asookerwako. Ddoozi 336 ze zaaweereddwa eggwanga okuva mu kitongole kya Global Fund nga zigenda kuweebwa abantu 19
oluvannyuma lw'emyezi 6 okumala omwaka era ng'enteekateeka eno egenda kutandika mu mwezi ogwokusatu omwaka guno. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.